Okay, bakasitoma bafa abalungi aba Mabirizi Herbal Products. Nina essanyu lingi nnyo okubategeeza abakyala timukola ki kwefaako. March, April mbaletedde package yammwe ku bbeeyi layisi. Eno promotion gye tuliko kati y'abakyala. Omukyala nkuletedde kati nkamufunza, simaya kamuwoomya, simayanga mazzi, simayanga nazibikira, simayanga biki, byonna mbikuleetedde. Gw'atalina mazzi gasamuka, amazzi agaseera tolina ga lusooto, mukwano biibino kuleetedde kakedi liquid ono ladies happiness, ate nekuteerako ne powder owaako. Bino byonna bijjanjaba bikilinzinga gwalina kabootongo bikandida oyina itching wansi mukwano bino nabyo webiri. Then nekuleetera express water gw'omukyala agenda okusinkana boyfriend wo mukwano nga byagaana, olina bukalu oli bikiba naye akantu kano kalungi nnyo akanywa kawoomerera ate nga kakola ekiriyo. Gwayagala mazzi agali express nako mwekali mu package yaffe. Nenkuleeterako Ogasquat ono akola ki? Asumulula omubiri gw'abakyala gwe munanga ali eyo nga omubiri gwesiba tokyabitegeera, omusajja tokyamuwulira, amazzi tegakyajja naye nga gawulyagala eri gakuluma mukwano. Eddagala liri nerigenda osumulula omubiri gwo, erigenda okusitowalinga amazzi mu mubiri obere nga ate omwami olukonako bati gayeeka wa agambe bannange tiya kituuseewo. Ogasquat ono naye bw'atyo mwali mu package. Awo nno nendeeta ne kano ne ngamba bannange abakyala beetaaga okufunda kintu kikulu nnyo. Bannange okufunda mukitwale nga kintu kikulu. Omusajja tomuwa bintu bigazi mukwano. Nekuterako kano katight. Kano no kakola kate kafunza okuva munda eyo kazza ebisenge by'omunda. Omusajja nakuyingira ng'olina akabugumu. Kano katight. Then nekuterako ne kano mu ddakiika 3 oba ofunze kano ka kungulu kokka. Okateeka butesi kungulu awo okwatirawo tight mu ddakiika 3 oba ofunze. Ng'olina munnange ng'oli eyo munnange obugazi bukutawanya, omusajja bukaseera complaining ati munnange oli mugazi nnyo era biki wolololo package yino ngireese saagala obeerewo nga weekwasa tight. Ate gwe munnange nekuteerako ka wet oil kano bakayita ka wet oil. Gwe wennanga omusajja akulomansinga amazzi gaganya okujja wenna atuuse okuyingira ali mu kukalabula bikuluma bikola ki? Kano kangu y'ensonga okateekayo butesi wali eri ku spot omusajja agenda okuyingira nga bikimu kiri waawo kiri nga bikimu kikola ki? Kinyuma bunyumi gali gagenda okujja mukwano nga kano kakoze ki? Kasambyewo dda. Eyo nalina package y'abakyala March ne April. Then nekuterako ne kanera ka wet oil. Yes, okateekayo eri munnange omusajja n'agamba kino kiki ekiri muno ennaku zino oginteeramu ki? Ne kaswitena weekali wano eno bannange ne switena wuno waali nembikuteerako package eno yonna mukwano ey'omukyala gwe ali eyo ng'ogyetaaga gamba ya mmeka senga kati eyo ya bbeeyi wolololo nze sigenda bisobola emitwalo gyo 10 n'egyo 15 nga yotwalira package eno March ne April ngenda kujjanjaba abakyala package yammwe yeeno omukyala ali eyo ogyetaaga. Tusange wano ku Mulago 2 nga ku Kyakiya Kakande awo wokka ogenda okujja ebirungi bineno 0708 73 71 14 tukulinze.